Webale nnyo muganda wange Arnold era namwe mwenna ababeera ku mukutu guno ogwa Digital TV ku programu eno interface balamusizza mwenna yonna gye musinzidde okutwegattako olwaleero era nsuubira nti muli bulungi ne Sunday wiiki eno ebatambulidde bulungi abafunyeemu ebizibu basaasira ate nammwe abalinamu ebisanyusa mazaalibwa bafunye embaga n'ebirala byonna ebitambulira mu kkowa eryo nammwe mbasanyukirako. Lunaku lwakutaano nga bulijjo tubeera wano nga tuwaya ku nsonga ez'enjawulo. Mwebale kutwegattako olwaleero. Kale naffe tusiima nnyo akadde k'otuwa okulaba nga oba oliawo tunuulira ensonga mu mbeera nga bagamba tunywa mu nsulo oba ku luzzi lw'amagezi kuba mu kuffe byolabye bingi era experience gy'olina mu nsonga zino nnyingi, so tusiima nnyo kubanga tukwegattako. Dokita, tumalako wiiki gwe ki wiiki kutambulidde etya ekikusanyusizza ekikunyiizizza tulyoke tuyingire butereevu mu nsonga zaffe? Wiiki eno etambudde ng'endala kumpi bwe zitambula wakati mu bizibu oba oliawo n'ebitambula obulungi, naye ekisinze okunneeraliikiriza ennaku zino y'embeera y'obudde. Akasana engeri gye kaaka mu ggwanga lyonna bbugumu ne lisituka, era nawuliddeko nti mu mambuka eyo gye tuliraanye Basudaani n'amasomero baagaggaddewo olw'embeera y'obudde. Ekintu ekyo kyongera okutweraliikiriza kubanga kitulaga enkyukakyuka ennene nnyo egenda ebaawo mu mbeera z'obudde, ate nga ffenna tukimanyi nti ensibuko yaayo eva ku ngeri ki gye tweyisaamu mu mbeera zaffe eza buli lunaku, nti emiti egyandibadde girongoosa empewo tugimazeewo era nga tetulina na kyakukola mu biseera ebingi kubanga mwe tujja bye tufumbisa bye tukozesa mu ngeri ez'enjawulo. Kale naye nga tetubazze bulungi okubalansinga bye tukozesa ne bye tulina okuzzaawo. So wiiki eno ebadde ya bbugumu litali lya bulijjo, era ndowooza buli omu alina okulowooza ennyo ku mbeera y'obudde n'embeera y'obutonde engeri gye tugyonoonye, tutandike okwerowooza kiki kye tulina okukola okuddaabiriza ebyonoonese. Nawudde abakungu batuzaamu amaanyi nga bagamba nti kale mu wiikisi ezijja mu maaso awo embeera ejja kuba etereddemu, naye embeera bw'etyo eraliikiriza nti oba oliawo twandifuna n'enjala mu maaso awo kuba guno omusana gwokeza butereevu. Si musana gwokka wabula n'obutaba na ngeri emanyiddwa bulungi nti enkuba etonnya mu biseera bwe biti. Musana gwaka mu biseera bwe biti ebigereke ng'edda bwe gwali ng'omuntu amanyi nti bwe ziwera ennaku bwe ziti nja kubanga nsiga, bwe ziwera ennaku bwe ziti biseera byakukungula, ku bwe ziti byakwetegeka. Kati embeera eyo bw'ebanga teriiwo, kitegeeza nti abamu bajja kukeera byonooneke, abalala bajja kulwawo era byonooneke, nga ekivaamu byonna ebyo njala, era twolekedde enjala mu ndaba gye ndabamu ebintu. So kati Dokita, Munnayuganda ye yeeteeketeekerete ebiseera bino naddala nga one
talina ssente olaba obulamu bukalubye mu mbeera nga emmere akyagifuna kati mu kaseera maaso awo nga enjala yeyongedde ng'ate era ne ssente tewali. You see, embeera y'obudde kye kimu ku ebyo ebyandibadde bitulaga obukulu ennyo obw'okukolera awamu, kubanga ebintu ebimu tusobola okulwana nabyo muntu kinnoomu ng'olwana n'okweyimirizaawo, naye teri ngeri gwe omuntu oba amaka go ngeri ki gye ganaakyusamu embeera ya budde. Kyetaaga abantu abangi okukola kuba n'entegeeragana ngeri ki gye batambuzamu obulamu bwabwe, oba oliawo sina mu ggwanga limu lyokka wabula ne mu mawanga agatwetoolodde. Kale y'ensonga lwaki okubeera n'enkola ey'awamu gye tuyita gavumenti etegekera bonna, ekola pulaani ku lwa bonna, efaayo ku lwa bonna, nti kubanga ne mu biseera ebya bulijjo wasobola okuggwaawo by'obanga teweetegekedde, wasobola okujja musisi yonoona ebintu bingi, wasobola okujjawo embeera omuntu zaateetegekedde. Kale nno kubeera ne gavumenti ey'awamu etunuulidde embeera ya bonna yebanga esobola okutegekera bonna mu mbeera bwe zityo, ekitegeeza nti ng'eggwanga twandibadde nga tulina etterekero ebyagi by'emmere etuwanirira singa wabaawo embeera y'obudde gye tutasuubira, nti tusobola okugenda mu byagi byaffe ne tuggyayo emmere abantu ne babeezaawo okutuusa ate embeera bw'etereera. Nga bwe tulabye tuwangaalira mu ggwanga eritalina kyagi kya mmere n'ekimu. Kino ndowooza yaliwo mu biseera bya COVID, bw'abanga yali tanakitegeera yakitegeera, nti bwe baateekawo muggalo ffenna ng'eggwanga, kati awo gavumenti nga lwetandika okunoonya emmere gy'eneegigula nga bawulidde abantu bakaaba tebalina kyakulya, abagamba kale tugenda kubayamba, naye nga kye babayambisa teri sitoowa gye bajjamu ekintu kyonna. Kale nno eyo y'embeera esaanidde kutweraliikiriza ffenna nti okusooka tetukoze pulaani ya kulabirira embeera y'obutonde, engeri ya amazzi gye gakozesebwamu mu ggwanga, engeri ya wetlands gye zikozesebwamu, engeri ya ebibira byaffe gye bikozesebwamu oba okusaanyizibwawo nga eyandibadde abikuuma yennyini yabisaanyaawo. Olaba wano abantu nga beerwanako okusevinga emabira, weewaawo mabira teyagenda mu butongole naye n'emiti tekyalimu, bayita kibira ky'emabira naye ng'ekibira kyo era kyagwawo. Kale bwe tuba nga tukyawangaalira mu nkola ya gavumenti yo yennyini nga yeegezaako okusaanyaawo obutonde bw'ensi, ate nga yo yennyini yetateekawo embeera ey'okutegekera abantu singa wabaawo ebizibu, omanya nti tuwangaalira ku kisa kya Katonda yekka. Ne Dokita, edda nze we nakulira nga abantu sekinnoomu ewaffe twabanga n'ebyagi, twabanga n'ekyayi kya mwogo omukalu, ekya kasooli, ekyobulo n'omuwemba, byabanga byagi bina. Lyali tteeka. Naye buno omulembe ndaba tebiriiwo. Obunafu bwaffe, obunafu bwa gavumenti, era abantu sekinnoomu balina kukola batya. Abategekera
abantu bonna be balina okuteekawo enkola bwetyo. Abalina enkola eyo nno yateekebwawo ab'amatwale bufuzi obwaliwo nga tetunaba kufuna obwetwaze, naye nga bo omuzungu ayandibadde nga tatufaako, ye yateekawo enkola ey'ebyaje eyo byoyogerako. Ate si kuteekawo enkola kintu kimu, kugissa mu nkola kulaba nti ekola kirala. Kati byombi tebiriiwo, tewali nkola teriiwo, naye ate n'okuteeka mu nkola n'entono eziriwo tewaliiwo busobozi obuziteeka mu nkola. Kubanga bwe nkugambye waliwo etteeka erirabirira obutonde, naye ng'ate abandi badde babulabirira bo bennyini mu kifo ky'okubulabirira tebabusaanyaawo. So kati enkola yo nnafu, n'ennafu eyo nayo teteekebwa mu nkola. So ke kabi ke tulimu, era y'ensonga lwaki obadde ompulira wano nga ngamba nti ekyennaku tuwangaalira mu ggwanga ery'abategeera nga batono, abantu abangi nga bakuba mu ngalo nga basaanawo. Obusiru, omanyi obusiru buno bwe mbadde njogerako mu wiiki eno nalabye akantu. Waliwo abapima okutegeera kw'amagezi n'okugageraageranya mu mawanga. Amawanga gayina okutegeera n'amagezi mu go agenkanawa, ate genkanankana gatya. Ekintu ekyo bw'olaba nsobola n'okusomerayo. Wano baabala mu mawanga 130 agali waggulu mu mawanga g'ensi nga bwe gagoberagana mu rank y'amawanga. Kati eriri waggulu mu kutegeera lya Hong Kong kati eri mu China. Aba Hong Kong be bakyasinze okutegeera, okuba n'amagezi n'okutegeera. Ababaddako ba Japan, abookusatu ba Singapore, abookuna aba Taiwan nabo ba China. Abookutaano ba China. Ab'omukaaga ba South Korea. Ab'omusanvu ba Netherlands ba Dutch. Ab'omunaana ba Finland. Ab'omwenda Canada. Ab'ekkumi North Korea. Ab'ekkumi n'erimu Luxembourg. 12 Macau, bagobererako Germany, Switzerland, Estonia, Australia, Iceland, Austria, Hungary, New Zealand, Belarus, Belgium, Norway, Sweden, Denmark, Cambodia, France, United States eri mu kifo kya 30, Poland, Czechoslovakia, Czech Republic, Russia, Spain, Latvia. Bwe gatyo gagoberagana. Aga Africa gatandikira mu 10. Africa ebali waggulu mu Africa asinga mu Africa. Algeria namba mmeka eyo? 95. Algeria. Mu Africa inamba emu mu nsi yonna bwakinamu batano. Madagascar 97. Sudan 99. Chad 10 ne Chad esinga Uganda kutegeera. Ne Chad esinga Uganda awala nnyo. Nakugambye Chad eri mu 12. Kenya 15. Tanzania 16. Zimbabwe 17. Senegal 18. Angola 19. Somalia 14. ne Somalia eri mu ntalo. Somalia eri ne waggulu ya Nigeria 15. Ethiopia 17. Bwe gatyo mu 13 mulimu ne Democratic Republic of Congo 21. Ghana 22. Ivory Coast 23. Cape Verde 24. Guinea 25.
Equatorio Guinea 26 kati ku 30 gonna 130 eya 13 ye Nepal. Dr. basinzira ku ki okulanga kuba ndabanga oba waliwo obutali bwe Uganda mu 13 terabise na bwekyali eriwo kati Dr. nze ndowooza waliwo obutali bwenkanya kuba ongamba otya nti Somalia ne Chad ne Congo DRC so kati ensonga ezo waliwo n'okunoonyereza kati okugenda mu maaso kulaba kitya biki ebireetera ensi ezimu okuba n'okutegeera n'okumanya okwa waggulu okusinga endala. Waliwo era okunoonyereza okugenda mu maaso naye ebipimo bya intelligence quotient byo biri scientific kati mwetulabikira kyenkugamba kyeki nti really tulina okulwana ennyo okwejja gye tuli mu kutegeera okusooka mu kutegeera wano nsiiba mbagamba nti tulina okwesitula mu ntegeera yaffe. Ogenda n'owulira abantu bye boogera nga tebamanyi nti basaanawo bali wano beeyogeza ebintu by'ekisirusiru nga tebamanyi nti basaanawo. So kati eyo yembeera kyobuuza mwekiina okutunuulirwa nti abantu baffe tebalaba tugezezzaako tubiteeka muno olwali nawatasaana naye kizibu tebalaba kulaba. Naye kati Dokita bwekibanga okay gavumenti etufuddeeko naye naffe twatandika ddi oba twafuna ddi obunafu obwokwefaako nti tetukyasobola kutereka mmere ffe nga ffe natuyamba gavumenti enatugamba tebananga mutereke emmere obunafu bwava ku ki batandika ddi anti era kutegeera so okutegeera kikulu okwa muntu sekinoomu kwetegekera kikulu kumanya yensonga lwaki omuntu atereka ne ssente nti nja kuzeetaaga mu maaso awo buli lunaku mbeera ndwana n'abantu baffe nannyo bembeera nabo era ne mu wiiki eno ewedde nabadde ku lutalo lw'amaanyi n'omu ku bantu abenkola nabo. Mukyala we yazze kuntegeeza amawulire ag'essanyu nti yazadde abalongo. Mawulire bwe yamala okugatuusa nga ntegeeza nti kati simanyi kyakukola kubanga siina kantu. Babaana bazze naye nziruukirira ndi bubiisemu siina kantu konna era babasibidde mu ddwaliro tebajja kuvaayo mu ddwaliro. Nebugamba nti you see okuzaala mwana tekisobola kujja ng'omuntu bw'afa kubanga osobola okufa nga tokwetegekera naye oli eyabeera lubuto myezi 9 n'okulufuna kwennyini nakwo kwali mu pulaani kubanga kwaliko okwegatta wegatta ng'omanyi nti ekinaavaamu mwana. So kati omwana wuyo avuddemu olabi azze ono tabadde na lubuto lw'osobola kugamba nti saalulaba olubalongo ekitegeeza olubuto lwalabikirawo myezi 9 agenze kuzaala nga tolina kyotegese. Naye nga abantu abasinga obungi muffe naye bwe oli awo byanfuna ng'embeera si nnungi nga abala lumanyi nga anti opulaningira era ye pulaani n'enfunayo nayo kyekimu ku pulaani okola pulaani kwenkanankana n'embeerayo nga bweri. Tojja kugenda opangisa ennyumba ya 40,000
ate ng'omusaala gwo gwa mitwalo 4 kubanga bw'onoopangisa ya mitwalo 4 onoolya ki onootambula otya so bw'oba ofuna musaala gwa mitwalo 4 olina okugubalirira omanye nti kati kanfuneko ennyumba oba oliawo ey'ekkumi literekera emmere 5 zintambuze okole bwe nti okwegamba njiye bwe nti mu kyennina kati tuwangaalira mu ggwanga ebintu ebyo byonna byenjogerako nga bitambulira ku sipiidi ya kaso. Dr. Olinga agamba nti omwavu taazaale because after ennyingiza yange entono sijja kuzaala. Nedda sikyenjogerako. Omwavu ateekeddwa kukola plan ng'omugagga gy'akola. In fact ekimukakatako nnyo okusinga n'omugagga kyakola. Kubanga bw'oba tokoze plan opulaninga kulemererwa era kyekireese n'obuzibu mu nsi. Abakyala abaami babazaalako abaana ne badduka kati abakyala ne basigala nga bebataata bamaama nga be bali ku kizibu. Abakyala nabo bibayitirirako ne babaddukako abaana. Ekivaamu ly'eggwanga eriyina abaana abatalina babakuzizza nga beekuzizza bokka ensi abakuzizza. Kati emitaawaana egiri mu nsi so gitandikira eyo kuggwa agamba nti sifaayo oba omwana akuza atya oba akuza atya. Balina engombe egamba nti buli mwana n'omukisa gwe gwezaala buli mwana n'omukisa gwe. So ebintu ebyo tulina okutegeera nti bikulu nnyo buli omu okulowooza kiki ngeri ki gy'anaatambuzamu obulamu. Naye n'ekyokulala nakugambye nti okutegeera bwe kubaawo kubanga tuwangaalira mu ggwanga lya bugagga buyitirivu enkozesa yaabo yokka yembi. So singa tulina okutegeera kitwandisookeddeko kwe kulaba nti enkola etambuza eby'obugagga byaffe ffenna tubiganyulwamu. Ekyo okutegeera kwaffe kyekwandibadde kutuzimbira okusooka nti tojja kunteekako omusolo otwaleko enkola konna okatwale weerabirire wekka nga nze yazisasula nga sifiiriddwako. Naye owulira ze babba buli omu ababbi betukubira mu ngalo mu kanisa tubabifa byamaanyi. So kati ekyo kiba tekiri ku bunafu bwa bulijjo, bunafu bwa kutegeera ngeri ki gy'osobola okweyimirizaawo. So nga tonagamba nti omwavu tazaala. Omwavu ye kennyini kimukakatako okulaba nti ayina obwenkanya owangaalira mu bwenkanya kubanga mu nsi ofuna ekyenkanankana bwe weerwanyeeko. Teri akugerekera nti olifuna bwe kiti ofuna kwenkanankana nga bwe weerwanyeeko. Yensi mwe tuwangaalira. So okusooka olina okulwana ofune obwenkanya mu mbeera mw'owangaalira. Bw'oba tolwanye ku bwenkanya bwo kitegeeza nti abalala bajja kukunyuunyuuta gw'ofa oveewo bo nga bweba. Naye Dr. Abanayuganda ng'abakozi Abanayuganda nga batuuyana Abanayuganda nga bakeera naye era gye bakola nnyo bafuna katono ate abakola katono ne babbako ekyo ekingi kye baali badde baganyulwamu. Okukozesa amaanyi gokka nga temuli pulaani nga bw'okimanyi tekisasula. Olina okukola nga n'okulowooza mu byokola mwekuli.
you think smart, you work smart. Olina okuba nga because osobola okukeera ennyo n'omalira ekiseera kyo ku kintu oli kyasobola okukola mu ddakiika 5 naye gwe ng'okikoledde olunaku lulamba kubanga totegeera ngeri ki endala gyekisobola kukolebwamu. So y'ensonga lwaki tetulina byagi bya ggwanga, y'ensonga lwaki ne mu maka ewaffe tetulinayo byagi kubanga tetunaba kutegeera nti kikulu nnyo okwetegekera ffenna awamu ne tuteekawo enkola etutegekera ffenna awamu n'okwetegekera ssekinnoomu. Era ebintu ebyo bisaanye kutweraliikiriza, era y'ensonga lwaki tusaanye kwerwanako okulaba nti embeera eyo tugikyusa, kubanga bwe tutagikyuse nzize nkyogerako buli puroguramu kumpi tujja kusaanawo ng'abantu, ng'abaddugavu, ng'abannayuganda, tujja kusaanawo ab'ebweru babe nga be banaatwala ensi yaffe nakati nga bwe bagitwala. Abavudde mu Buyindi, mu Buchina, mu Bungereza, mu Buwa be bajja kutwala wano, n'amawanga amalala nga bwe baagatwala, naffe tujja kugenderamu. Nakulaze bwe tutasitule okutegeera kwaffe, b'owulira abategeera era be bakulaakulanye. Okutegeera bwe kuba kutonotono, okukulaakulana kujja kuba kutono, naye nga kusobola okusituka, okutegeera kusobola okusitulwa singa tuba twerwanyeeko. So kati dokita omanyi tulina ensonga nyingi naye n'ensonga ya makulu nnyo because oggyeeyo olaze ensonga bangi gye baletubuusa amaaso ntekulagana ddala ku ntegera yaffe n'engeri gye tuwangalawo mu bulamu buno bwe tulimu. Ne dokita weekanga nti munnayuganda olwaleero alina obusobozi bwa capital ya bukadde 2 naye omusolo gwe bamuggyako kumpi gwa kadde kalamba. Abantu basuubula ebyamaguzi okuva ebweru okubiyingiza e Uganda nga yakozeseza capital wa bukadde tugeze 6 naye ng'omusolo ogera musaba gwa bukadde 4. Kati mu mbeera ng'eyo weekanga nti omuntu ne wabanga yabadde akoze pulaani ye n'amanya nti okay 2026 nja kuba nzadde singa A, B, C, D n'abambi bikoze but along the way ne weekanga nti oba oli awo ebyamaguzi oba business government emulemesezza. Kati mu mbeera ng'eyo omuntu oyo munenya otya? Nakugambye nti waliwo omuntu byasobola okwekolera ye ng'omuntu ku lulwe, naye waliwo ne bye twetaaga okukola ffenna awamu. Kimu ku bye twetaaga okukola ffenna awamu kwe kuteekawo enkola etukolera ffenna awamu bye twetaaga awamu. Enkola eyo kubanga gwe ng'omuntu tosobola kwezimbira ddwaliro, tosobola kweteekerawo essomero erinaasomesa abaana bo okubatuusa gye balina okugenda, tosobola kwezimbira luguudo olunaakutambuza, tosobola. Waliwo ebintu bye tulina okukola awamu. Ne bw'oba ku kyalo nga mwagala amazzi amalungi amayonjo, mulina okugakolako awamu, si buli omu. Ne ku luzzi, oluzzi lulina okulabirirwa enkola ey'awamu nti waliwo etteeka erifuga oluzzi kwe mujja amazzi gammwe, tolinnyamu na bigere, tokola ki, era nga kirabirirwa okulaba nti embeera eyo etuukirizibwa. So waliwo ebintu ate nga bye bikulu ennyo bye tulina okukolako awamu, ng'ebintu ebyo byetaaga enkola ey'awamu, ng'enkola ey'awamu bw'ebanga ejja kutukolera ffenna awamu kye twagala, ffenna tulina okugiteekamu amaanyi tulabe nti ekolebwa nga bwe tugyagala. Kati yakyo wano kye kikyagaanye, kubanga tuli mu ggwanga ng'obukulembeze n'obufuzi bwamu
abantu tebabuyinaako buyinza nga emyaka gyonna Uganda kasookedde ba Uganda bannayuganda tebakyusangako mukulembeze n'omulundi n'omu ekituufu tebamuyinaako buyinza tebamanyi buwoomi bwa kukyusa mu mirembe kubanga tebamuyinaako buyinza so kati bw'obanga tolina buyinza ku nkola etambuza eggwanga lyo ekyo kyekyandibadde ekitusitula ffenna ne tulwana tuteekewo enkola esobola okutukolera ffenna awamu ng'enkola eyo eyawamu yeteekawo n'emisolo kubanga ebirina okukolerwa awamu bitujjamu ssente awamu za misolo so tulina okukkaanya nti bino bye twagala bikolerwe awamu mu nsi yaffe era ku lw'okukola bino tujja kutoola ssente za misolo ezinaabikola era tujja kukakasa ti ssente zaffe zikolayo ebyo byokka bye tusazeewo tizikole kati enkola eyo kyenkubuulira nti wano teriiwo wano waliwo enkola ennyuunyuusi ennyuunyunta mu buli omu neekozesa byejjeeyo nga bweyagala kubanga bejjamu tebalina buyinza kuyo so oba ebimu bye baleese batwala wabweru ne beeterekera ne bakola biki kati ekyo gwe mutawaana ogusooka mutawaana ogwokubiri noono asigadde neewuwe awaka naye kennyini bye yandibadde yeetegekera ng'omuntu n'amaka ge nago nabyo tabikoze kubanga eno ne bwandibadde nga bikyatulemeredde kukola eno naye ne bye tukola mu bugubi obw'amaanyi mu maka gaffe ng'ono bw'atunyigiriza bw'atunyuunyuuta naffe tulina okulwana tubeeko naffe bye twetegekera nabyo nga bw'ogambye ne pulaani eyo nayo teriiwo so kati ekyo kyetuteeka mu ggwanga mu mawanga ag'okusabira kubanga bwe tutaakyuse mu mbeera eyo kyenkubuulira sikutiisatiisa tujja kusaanawo ng'abantu nakati tuli mu kkubo kusaanawo tekibeerawo mu lunaku lumu nakati tuli mu kkubo tusaanawo abantu abafa nga tebandifudde waliwo omuvubuka bwe tubadde tulwana naye wano Moses muvubuka Moses Matovu abadde sawasawa abadde muvubuka mulamu nnyo yafudde musujja gwa nsiri just malaria obutafuna bujjanjabi nti bwe bamutuusiza mu ddwaliro nga gwayingira dda mu bwongo nga tewakyali kirina okukolebwa kati abafa mu ngeri bwetyo nanya abaana abato abaakazaalibwa ba mwaka gumu baki bayitirivu nnyo abattibwa omusujja gwa nsiri bayitirivu nnyo abatandifudde so tusaanawo nakati tuli mu kkubo lyakusaanawo ng'ekikulu mu bitusaanyaawo kutegeera okutono era tulina okusitula nnyo mangu kutegeera kwaffe y'ensonga lwaki ngamba nti n'ensonga ya education tulina okugiteekamu nnyo amaanyi mangi nnyo ne ssente na buli kimu tulabe nti abantu amagezi n'okutegeera geeyongera mu ggwanga byeyongera mu ggwanga kati toyanza nnyo toyanzeege ensonga erimu egumba ensonga tugiwadde obudde bungi because entegeera yaffe ebiseera ebisinga yesalawo butya tugenda otambuza eggwanga n'obulamu bwaffe obw'omu maaso bingi ensi etumenya because olw'okuba olumu tuba tulina kumanya nakutegeera ku nsonga ezimu so dokita wenyini awo Munnayuganda
bwe kiba nga talina buyinza oba nga talina kutegeera kumanya nti tulina bye tulina okulwanira awamu mu kaseera kano yali Governor Bank of Uganda yafa tebazangawo amusikira IGP wuno olwo musuga kwera mwezi nga tetumanyi IGP kwali badde osubira nti ebifo biri sensitive wano ye muna Uganda ani gwalina okugambako ani gwalina okusitukiramu okugamba nti ke kaseera naffe tuwe IGP oba tetulina temuli muntu wansa atuukana ku mutego twagala eggwanga lyonna. You see, Arnold, namwe mwenna abali ku mukutu guno ekintu ekisooka oba oliawo ebirala byonna tubireke tusooke tukubaganye ebirowoozo ku nsonga emu yokka kubanga ebirala byonna mwe biva ensi eno yaani ggwanga lino lyani lyange olifuga otya liryo mu ngeri ki oliragiramu ki olinamu buyinza ki kubanga eggwanga nannyini lyo yoyo aliyinamu obuyinza alifuga ye nannyini lyo ate nga aliyinamu obuyinza bwonna aliramula alitegekera alikozesa ye nannyini ggwanga bw'obanga okkiriza nti tokyusanga akulembera eggwanga lino kasookedde libeerawo liba liryo litya bw'obanga toyina buyinza okuddamu ekyo kyogambye nti obeera otya mu ggwanga nga banka y'ensi yaffe teyina mukulembeze kumala myaka kati kya bulijjo naye eggwanga lyo litambula kubanga banka eyo yaani singa singa agikulembera omutaddewo so bwe tunaddamu ekibuuzo ekyo ebirala byonna ne bwe tusooka ne tubiggalawo ne tusooka ne tukkaanya lino eggwanga olwaleero lyani nannyini lyo yaani okuliwangaaliramu tekitegeeza nti liryo n'abanoonyi b'obubuddamu mwebali in fact bali bulungi n'okusinga beeyita bannayuganda kubanga abanoonyi b'obubuddamu balina abategekera wano ennyumba zaano tokyasobola zifuna waliwo abategekera abazimbiramu amasomero abazimbiramu amalwaliro abaweereramu eddagala abaana baabwe basomeramu waliwo abategekera nga gwe yeeyita munnansi mwana wo tasomye toyina ddagala mu ddwaliro era ogenda mu banoonyi b'obubuddamu bakuyambireyo oliyita otya ggwanga lyo so okusooka eggwanga Uganda simanyi ngeri ki mirundi emmeka gye nsobola okukiddamu abantu ne bategeera nti eggwanga lyawambibwa si lyaffe eyaliwamba yalifuga yalitegekera yalikungula nga bw'ayagala so Bank of Uganda gy'obuuza banka emaze emyaka simanyi poliisi kati teyina agikulembera poliisi yaani byonna biyina mukulembeze waabyo kubanga biyina nannyini byo yamanyi bwabikozesa yamanyi kyabikolamu gwe omutawaana gw'oyina era ne bannayuganda abasinga obungi gwe balina kwe kulowooza ebitaliiyo imaginary nti oyina gavumenti nti yiyo n'osanga ono gavumenti yaffe yiyo
Lululaba omusiro ngate masa tukikozesa gavumenti yaffe tukikozesa nnyo palamenti yaffe yo yetya kyannaku so bitongole byonna ebiri mu ggwanga eriwambe biwambe teri Bank of Uganda banka ya mwami Museveni poliisi ya mwami Museveni gwayagala okukozesaamu gwateekawo gwayagala okugjawo gwajjamu bw'aba tanayagala kukozesaawo muntu yenna abanga abyerabirira bintu bye so bw'aba tanayagala kuteekawo gavana bwali nannyini byo waali abirabirira wali agalira okuteekawo ateeke ajja kuteekawo bw'aba tanayagala ajja kusigala ng'abyerabirira kiringa bw'onoobeera mu nyumba yo muliraanwa asobola okujja akubuuze nti ye owaaye nga wagobye abadde alabirira mbuzi zo tonasimbawo omukozi omulala kiraalo ky'embuzi zange kiri wano mukozi abadde azirabirira nze namuleeta nze namugobye kati gwe muliraanwa otandikirawo okubuuza lwaki sinasimbawo alabirira embuzi zange omulala kati ebyo byobuuza lwaki mwami Museveni tanalonda alabirira sente ze mu Bank of Uganda lwaki tanalonda alabirira basirikale be abayambaziza engoye za poliisi so ebintu ebyo bisobola amawanga amalala kankutegeeze agayina bannannyinigo nga n'ebitongole byabwe ng'ebibadde birabikira mu palamenti tebisobola kubeerayo palamenti nesigala ng'etuula nga bulijjo ng'awatabaddewo nsonga yonna byokka ebyamabaati gavumenti yonna yandibadde yakola ki yavaawo kusanga nga gavumenti yonna ebbye amabaati g'abasinga obwavu mu ggwanga nti gwe bakuggyako omusolo baddukirire bakalamojja ne bagabba abandibadde babategekera gavumenti yonna yandibadde yavaawo naye amabaati ne be batwala ne be baali batutte mu makooti ebyo byaggwa bakyali baminisita omu ku babba amabaati ye minisita wa finance ne deputy minister wa finance ne prime minister noddamu n'obuuza lwaki tebanateekawo gavana waani IGP waani so nannyini bo waali agalira oba akyagadde alibikola ali mu faamu ye agitegekera nga bwakola ki nga bwayagala bwe bibanga tebikusanyusa era tebisaanye kutusanyusa fe abawangaalira mu ggwanga eriwambe kubanga ebyo byonna sente zakozesa ebisasula abapoliisi be ebisasula abakola mu banka ye ebisasula naye kennyini byalya byaffe naye abitujjamu lwakuba tetulina kyakukola so singa kyenkutegeezezza nti really tutegeera omulimu ogwandisoose bwe gwekokolamu omulimu tulabe nti oyo atuwambye n'asobola okukola ebyo byonna byakola eby'obujoozi kubanga bujoozi kukujooga ne bakujooga ne bakamala nga balala onookola ki tubita onookola otya tolina kyojja kukola kale ejjoogo eryo lyetwandisoose okusitukiramu ffenna
abantu awamu ne tulwana ensi ne tugyeddiza ne tulyoka tugitegekera banka yaffe mwe tutereka sente zaffe bweneetambula palamenti bweneetukolera abanaagibeeramu banaakozesa ki ne tusobola okwetegekera embeera eyo teriiwo kyekyalemesezza abantu okulaba ebintu bino nga gwe bw'obiraba because bw'obinyonyola nabya ddala nga kinkwatako kikwata nensubira nti oba oliawo n'abantu abalala kibakutteko era bakitegedde nga bwe nkitegedde goloza lwaki abantu bakyalemereddwa okutegeera ebintu bino nga bw'obinyonyola nedda bagenda ndowooza abangi babitegeera era lyessanyu lyange nti gye tuvudde okutegeera kw'abantu kugenze kukola ki kweyongera nnyo ekizibu ekikyaliwo yes tukyetaaga okutegeeza kwongera okutegeeza abantu kubanga jjukira Uganda nga bwe nkugambye abantu bafa nga bakyali bato ategedde leero enkyata ojja kumusanga mufu kati abato bajja nga bo oli bye yali ategedde atono tanakola ki tanabitegeera so kubanga we are a very young population tulina okugenda mu maaso nga tukola omulimu ogw'amaanyi kutegeeza abantu baffe naye ekizibu ekisinza okutuwangaaliza mu mbeera eno si nannyo abantu obutategeera wabula okuba n'obukulembeze obutamala abantu abategedde okukola kye balina okukola kubanga n'abategedde nabo beetaaga obukulembeze obumala nti waliwo abakulembeze abajja kubakulembera mu lutabaalo kubanga si kukulembera kyakikwaya wabula kubakulembera mu lutabaalo olw'okwenunula obukulembeze obwo mwe mukyasinza okubeera obunafu kubanga awambye eggwanga bw'ataddeko essira okulaba nti buli atandika okukulembera banne babeeko kye bakola bamunafuya bamugamba gwofaaki gwe kale jangu naawe tukole ki naawe tukuweeko naawe jangu tukuweeko ekikyosirike bw'agaana nga bamuwamba nga bamutulugunya n'okumutta nga bakola ki basobola okumutta nga bamutta so kati abalala ne basigala ate nga batidde ate abangi nga nabo baagala bwe babawaayo ekisawo nabo bagambe nti nze mbadde nfaaki nange kansirike mbe nga nkyalya ku zino kale obunafu awo we bukyali ku bukulembeze naye nga tekijja kugenda mu maaso bwekityo era yensonga lwaki nze sigwamu ssuubi kubanga nkimanyi nti ku nkomerero bino byonna bijja kusoboka okusooka okutegeera kw'abantu kujja kweyongera ennyo n'obuzibu nga bwe bweyongera kubanga n'obuzibu nabwo buzibukula abantu amaaso embeera bwekuyitirirako ne bwobadde tolowooza owalirizibwa kulowooza ennyo naye n'obukulembeze era nabwo bwe butyo bujja kugenda nga bweyongera abantu nga balaba nti tulina okubaako kye twefiisiriza tusobole okutaasa eggwanga so nze n'essuubi ddene nnyo nti embeera ejja kukyuka naye twetaaga okukola ekisaanidde ate ne tukikola mu mangu si kubanga tutuula nti ebirikyukira eyo nedda abantu betulwana nabo abawambye ensi bo tebatudde
baabo baleeta abantu kuva ebweru ensi bagitwale. Bitundu bingi wano tubadde twogera ku bino ebyeru kulima Kimbi ewayayo neno yonna abantu ab'ebweru already bawambyeyo, waliwo abawambye mu bitundu ebirala. So bwe tutasitukiremu ne tulwana mangu nnyo ensi yesobola okutugendako. Dokita, nga tugenda mu kuwumulamu okonye ku nsonga y'okuba nti amazima si mu bubi Uganda y'emu ku nsi ezaaniriza abantu era ensi ennungi ez'okubeeramu, naye bannansi baamu bagenze bagibwako ebimu ezalibadde nga benefits, okugeza nti wano ennyumba emakindye awamu ng'ojjeeko landlords abatagalida kuwa bagwira mayumba, naye ba landlords abakkiriza okuwa Abasomaliya, aba Eritrea, aba Ethiopia amayumba, nti ennyumba bagikubisizaamu emirundi kumpi 3 ng'Omunnayuganda tagisobola, ebadde emitwalo 2 kati ya mitwalo 7, abamu basobola na myaka 3 myaka 5. Kati Dokita, mu mbeera eno Munnayuganda awangaala atya n'omugwira oyo amazeeko emirembe nga tewali nnyo obukuubagano, kubona obubizinesi obutali nnyo obuduukaduuka obwa retail era babukoze, obbala babukoze, ye Munnayuganda asigala nga ekiruyi n'obusungu abuteeka kumugwira so si kuba ku bukulembeze. Magezi kigoba Munnayuganda osobola okubeera mu mbeera y'emu n'omugwira oyo nga tewali nnyo obukuubagano. Anti okusooka nakugambye nti ekiteekawo enkola erabirira ensi buba bukulembeze n'enkola kwe butambulira. Eyo nga tekolera gwe ojja kusigala mu kabi k'amaanyi, era ne bwekibanga si kyabagwira, amawanga agalimu enkola ezikolera bannannyinigo zirina okubateekerawo enkola etasobozesa abantu okubanyigiriza mu nsasula y'ebisale by'amayumba oba ngeri ki gye bagobebwa mu mayumba, oba walina okubaawo enkola erabirira embeera z'abantu abapangisa bannannyini baki. Enkola ezo zirina okubaawo, ate bwe zitabaawo kubanga ensi yaabwe bakyusa etteeka, tebateekawo amateeka agabakolera. So ebyo byonna nakugambye nti eggwanga bwe tutaalwane kulizza mu mikono gy'abannansi lyo bajja kulibatwalako. Ekibbattaka ekigenda mu maaso mu Uganda gwokyali wano owoza byamakindi, ekibbattaka kyennyini ekitwala zimayiro ne mayiro z'ettaka mu bitundu by'eggwanga byonna kiri waggulu nnyo era kigenda mu maaso, era nakyo nga kirimu bagwira. So ensi yo bagitwala bwe tutaalwana ennyo, bwe tutejje mu butategeera, bwe tutambuliramu, ensi yo bagenda ogitutwalako. General Muhozi yabadde Masaka, naye abakkiriza mu Patriotic League of Uganda bagamba nti this is a civic organization, kitali mu byabufuzi, naye ate we bayaniriza ab'oludda oluvuganya gabadde mawulire. Kati Abannayuganda bagamba nti tebaagala bannabyabufuzi mu byabufuzi, naye nga atamu bagamba nti Dr. Besigye mwennyini yaliko minisita, yaliko mu palamenti, naye nga munnabyabufuzi. N'olwayo tulina ba MP abakiikirira Amajje mu palamenti, tulina ba minisita nga Katumba Wamala, tulina ba minisita nga General Otafire, bonna bannabyabufuzi. Lwaki olwaliro Bannayuganda lwe bazuukuka okumanya nti bannabyabufuzi tebali bannamagye tebadde mu byabufuzi? Lwaki tebaleka General Muhozi naye n'atalaaga eggwanga n'akola ebyobufuzi? Oli twabikkiriza dda. Dokita, tandikiraawo. Okusooka Arnold oyambye okutegeeza abatuwuliriza
nti buli omu yenna wa byabufuzi nti era buli kyonna ky'owangaaliramu kya byabufuzi kikwatagana n'ebyobufuzi oba kyolya oba kyonywa oba bwe weebaka gye weebaka bw'otambula byonna bikwatagana na byabufuzi kubanga ebyobufuzi bye binaasalawo bbeeyi ya boda kw'onootambulira bye bisalawo bbeeyi y'amafuta boda gezinywa byosala bye bisalawo ky'onoolya kinaagula sente meka ebisalawo ebintu byonna so buli omu wa byabufuzi okuggyako nti ebyobufuzi ebyokukulembera abantu byabufuzi bya njawulo ebyobufuzi by'okukulembera abalala byabufuzi bya njawulo so ebbanga eringi bwe twogera ku byabufuzi twogera ku byobufuzi ebyobukulembeze obukulembeze abali mu bifo ebyobukulembeze by'ebyobufuzi by'ebyobufuzi bukulembeze bw'ebyobufuzi bye twogerako kubanga nga palamenti kitebe ekikulembera ebyobufuzi kyekikiikirira abantu mu byabufuzi bwabwe kyekisalirawo abantu mu byabufuzi bwabwe offices executive ng'obwa president chairman ministerial ba minister ebyo byabufuzi ebyobukulembeze ebissa mu nkola abantu bana byabufuzi aba parliament ebayisiza so ebyobufuzi abantu we boogera mu ngeri eya bulijjo ku byabufuzi bategeeza ebifo by'obukulembeze mu byabufuzi abali mu bukulembeze bw'ebyobufuzi kye bategeeza mu njogera eya bulijjo kati obukulembeze mu ngeri ya bulijjo busaanye kuva mu byobufuzi busaanye kuva mu abo abakulemberwa nga be banoonyeza abaana abakulembera y'enkola eya demokurasiya ng'eyandibadde etambuza eggwanga lyaffe so waliwo enkola bbiri ez'obukulembeze enkola ey'abakulemberwa okwenoonyeza kwerondera abaana abakulembera nkola emu ya byabufuzi eyo yeyitibwa eya demokurasiya nti abantu beerondera beerondera abaana abakulembera ne babakulembera nga bwe banaayagala so beesalirawo enkola eneebakulembera ne beesalirawo n'abanaagitambuza ebintu ebyo byombi biri mu ssemateeka y'eggwanga lya Uganda nti abantu be banaasalangawo enkola n'abakulembeze abanaabakulembera mu ngeri y'akalulu ak'obwenkanya eyo ssemateeka bukulembeze obulala bwe bukulembeze obutalondebwa obufuga nga teryabulonze kati obufuga nga teryabulonze buba nga bwawamba obufuzi obwo bwawamba abakulemberwa namaanyi
kati mu bufuzi obwo obwawamba n'amaanyi era nga bwe bwali ye yali nkola eyedda abaakulemberanga bayitira mu lutalo ne bawamba ebifo bye banaakulembera ne babikulembera kubanga babiwambye n'amaanyi. Abantu be baakulemberanga mu ngeri bwe zityo batandika okubalwanyisa nabo bafune obuyinza ku nsonga zaabwe, era ku nkomerero mu mawanga mangi agaali mu mbeera bwe zityo ne watuuka okukaanya abafuzi abo abaali bawambye amawanga nga be bafuzi bansikirano abatavaawo ne be bakulembera ne bakaanya ku ngeri ki gye banaatambuzamu bombi eggwanga. So amawanga amangi osanga galina bukulembeze obutavaawo obutalondebwa n'obukulembeze obulondebwa. Osanga nga bateekawo enkola era nga wano mu Buganda bwe gwali balina olukiiko olw'abantu ba Buganda naye nga balina ne Kabaka mufuzi wa Buganda. So kati eggwanga Uganda yonna okutwalira awamu nga bwe nkugambye kuva lwe lyawambibwa ab'ebweru n'okutuusa leero likyali mu mikono gy'abo abaliwambye. Abantu aba bulijjo tebaddayo kufuna ki buyinza. Nze bwe nagenda mu nsiko nagenda negatte ku bannange tulwane eggwanga tulijje mu baali baliwambye be twali tumanyi nti baliwambye mu biseera ebyo, obuyinza obwo busobole kuddayo wa mu bantu. Era y'ensonga lwaki bwe twawangula 86 twagamba nti tujja kuba mu bukulembeze emyaka 4 nga tutereeza ngeri ki obuyinza gye buddayo wa mu bantu, ye transition. Kati n'olwekyo nze we nabeerera mu palamenti nali mu palamenti nga siri mulonde kubanga nali mu palamenti ng'awambye obuyinza naye nga ndi mu palamenti mu nkola eyo eya transition etegekera ngeri ki obuyinza gye buddawa mu bantu abawambye balyoke bakole ki baddeyo mu Amajje baddeyo bafulume mu bukulembeze. So abasirikale mu palamenti baali bateekeddwa okufuluma palamenti transition ng'ewedde ye 96 baali bateekeddwa kufuluma 96 nejja nga era wakyaliwo of course bino transition ng'egootanye NRM ng'eyefudde ey'oluberera yeetadde mu ssemateeka nti system enaafuga eggwanga era ebyo ffe gye twajja okusika omugwa na bannaffe nga eyeekyusizza muyini mukitega ng'embazi. Kati awo 96 ng'ebibiina eby'obufuzi era tebiteereddwa kukola mulimu gwabyo, nga NRM yeefudde ekibiina ekinaafuga eggwanga kyokka. Kati nga NRM era etambulira wamu ne NRA. So kuva 96
okutuusa 26 bwe bityo bwe byali. NRM NRA ng'ekyaliwo era ebibiina nga tebiriiwo, omugendo nga n'amajje bitambulira wamu, era ebibiina ebyobufuzi nga tebiriiwo. So newankubadde kyali kikyamwera 96 kutuusa 26 okuba nti amagye gasigala mu bukulembeze bw'eggwanga nga si malonde, nga tegali mu ebyo ebirondeddwa abantu okukulembera, kyali kikyamu, naye n'enkola yonna yali nkyamu. Enkola eggalira ebibiina ebirala nekisigalawo kyokka nayo yali nkyamu. Naye bwe bwatuukira 25 enkola eyo eya NRM ng'ekibiina ekimu neemenyebwawo. Kooti ya ssemateeka yeyagimenyaawo. Kati awo waali tewasoboka kubeerawo ekyekwasibwa kyonna ekisigaza amagye mu palamenti oba mu bukulembeze bw'ebyobufuzi. Kati abali mu magye bandibadde baddayo mu magye ne bafuuka kitongole ky'amagye ekirwanyi nga tebali mu byabufuzi. Era enkola eyo esigazizza amagye mu palamenti nga batuula n'ebibiina by'obufuzi era nga batuula ku ludda lw'ekibiina ekimu. Temenya mateeka ne ssemateeka kyokka, newankubadde mu ssemateeka egamba tikikkirizibwa kyali kigenderedde nti kijja kukkirizibwa nga mu movement system, naye tosobola kukiteeka mu multi-party system. So temenya bumenyi ssemateeka n'endowooza y'abantu aba bulijjo, common sense, naye kyabulabe nnyo nnyo, era kyekivuddemu n'enkola eyo gy'oyogerako nti Muhozi naye genero w'amagye akyasavinga tinaye atambula akola byabufuzi, akola ne campaign ayagala kuba president, nti n'osanga munnamagye akyagalimu ng'akola nga w'amagye nga minisita wa NRM. Byonna ebyo bimenya mateeka, bimenya ssemateeka era byabulabe butereevu. So naye kati okubitegeera oddayo ku kiri, ggwanga lyani, ssemateeka waani? So bino byonna byenjogerako nti bimenya ssemateeka waani? Ssemateeka taliiwo. Eggwanga bwe liba mu buwambe, aliwambye ye ssemateeka, ye ssemateeka era ye mateeka. Kyayogera kyonna kiba mateeka, kiba tteeka. So omutaawaana nti era okutegeera kwaffe kutono, tukyerimba nti waliwo ssemateeka eyakolebwa 95 tulina palamenti yaffe, tulina Bank of Uganda yaffe, kwegamba ne tutamanya nti ebyo byonna tebisoboka. Eyo n'abalaba nti regular elections ye defining democracy, nga bagamba democracy after every 5 years tulonda. Era nze ensonga lwaki nebiri mu ddokolo nti bali mu kulonda oba ani awangudde oba ani awangudde, saagala kumanya, kwonoona bwonoonyi biseera by'abantu, kubanga n'awangula yenna agenda kukolera mwami Museveni mu palamenti ye.
So Mwami Muhozi, of course, oba General Muhozi yayagala era naye ayongere ku bulimba obugamba nti naye ebigenda mu maaso tebimusanyusa. Tayagala buli bwanguzi. Era ayagala awabeewo ebikyuka, ayagala nkola ndala. Asidotalo bwanguzi. Ffenna kyetusanyukira. Sisiina buzibu wonna ne mwami ne General Muhozi ng'omuntu naye ng'alina eddembe ng'abantu abalala okwagala kukulembera, sikiinaako buzibu. Wabula obuzibu buleetebwa ngeri ki gy'akikolamu. Era nagamba nti singa yali ayagala oba oliawo naffe tumulowooleze ng'ayandibanga ayagala enkyukakyuka, kyeyandisookeddeko kyandibadde kyakugamba nti muleme kulinnyirira eddembe ly'abano abalala abaagala okutambula nga nze bwe ntambula. Mubate esinga yasooka kulwanirira eddembe ly'abaagala okwogera eri bannayuganda. N'agamba nti nze sisobola kutambula nzeka ate nga bano in fact fe abali mu mateeka nga mukyabasibye nze sijja bonna batambule. Singa yatandikira eyo nga alabika ng'alwanirira obwenkanya, oba oliawo twandirowoozezza nti waliwo ekirala kyasobola kubanga asobola okukolako. Naye wuuyo atambula yekka mu ggwanga abandibadde nga batambula mu byabufuzi nga tebakkirizibwa, nga ye talaba nti kibi, nti ye kibi kubanga ye alina eddembe eritambula, abalala nga tebalina ddembe eryo. Nti mbu ye atambula mu capacity ya presidential advisor. Ne bw'oba anti kyeyandikozesezo ekyo ky'okuba advisor. Advisor lwaki olowooza nti gwe asobola okwogera ne bannayuganda abalala tebalina buyinza obwogera nabo? Gwe advisor ne bw'oba ng'okkirizibwa okukuba olukuŋŋaana, lwaki olowooza nti abalala bo tebakkirizibwa kukuba nkuŋŋaana? Ate nga bo gwe mulimu gwabwe mu butongole gwa kukola ebyobufuzi. Naye gwe n'olowooza nti gwe kikusaanidde, gwe kikkirizibwa oyogere eri abantu, okole olukuŋŋaana, ebikujjuko, tambule, abalala nga babakuba emiggo bwe bagezaako, nga tokyogerako ekyo naye ng'oyagala kulongoosa. Kati oba ojagala kulongoosa ki? Kubanga wowe wali ekinyusi nti waliwo obutali bwenkanya, tiwaliwo okulinnyirira eddembe ly'abantu mu Uganda. Awo we wali ekinyusi. Bw'osolovinga ekya rights nti ffenna tulina obwenkanya mu ddembe lyaffe, nti ffenna ono kyakola nange nina right okukikola, ebirala byonna tujja kubisolovinga. Just right, kubanga ogyewo ekyokulinnyirira eddembe ly'abantu nga mwono otwalira n'amateeka, kubanga nakugambye nti ebyobufuzi ebyokukulembera mu byobufuzi tosobola ebyo kubitabulamu ekintu ekirala. Tosobola kubanga okolera gavumenti ate n'oba mu byobufuzi by'okukulembera gavumenti.
tekisoboka. Bw'oba oyagala kukulembera gavumenti olina kuva mu kugikolera. Ojo noonye kugikulembera. Tosobola kukola byombi, eba conflict y'amaanyi. So ne bw'oba civil servant okola mu ministry, bw'oba oyagala kudda mu bukulembeze bw'ebyobufuzi olina okuvaayo eri ojje onoonye obukulembeze bw'ebyobufuzi. So ekyo nga bwe nkugambye kikyamu, na bano baminisita bakyamu, nti nze ndi minisita Katumba naye nkyali mu magye, ndi minisita wa NRM mu gavumenti naye ndi mu magye, ndi minisita wa internal affairs naye ndi mu magye, ndi minisita wa works ndi mu magye. Ekyo kiba kikyamu nnyo naye nga bwe nakugambye lwakuba kikolebwa abaawamba eggwanga bannannyini lyo. So nnannyini lyo tosobola kugamba nti omubuulire ekikyamu ne yaakola kyonna ky'ayagala. So ffe kyekitukakatako si kugamba ono ate akoze atya ono akoze atya. Kitukakatako kintu kimu kyokka, kwekolamu omulimu ne tweddiza obuyinza ne tububajjako abo abawambye ensi yaffe. Kyekyokka eddagala kwe liva erinaalongoosa bino byonna. Tuyanze nnyo, tuyanze ddyo olw'ensonga eyo. Ndowooza abadde beebuuza bannamagye okuba nga bali mu paalamenti at the same time ng'ate mugezaako okwemulugunya olwa General Muhozi Rugaba. Ndowooza Dr. akizeemu bulungi era kitegeerekese bulungi. Wennyini awo nga tukyali mu paalamenti, exhibition oba omwoleso ogw'okwanika ebigenda mu paalamenti, bwe twogera nga abamu ku bali emabega ga kampeyini eno baliira ku nsiko olw'okuba nti kiteeberezebwa nti baagala kukwatibwa, era nga ne badde RCC wa Lubaga omukulu Anderson Bulola naye bamuwummuza mbu yo ministry ya presidency ewa nsonga ndala, naye ate ye gwe bayimiriza awa nsonga ndala ng'agamba nti yeekuusa okwogera ku sipiika. Dokita, okutiisatiisa kuno batugamba nti fear y'emu ku ngeri bannakyemalira gye bakozesa okutiisatiisa abantu n'okubajja ku mulamwa. Kati bo bannayuganda bakoze batya okuovercominga fear eno okusobola okulaba nga oba oliawo balwanirira eddembe lyabwe n'ensi yaabwe naddala bwe kidda ku nsonga ya accountability? Okusooka nzikiriza njozaayoze era nsiime nnyo abatambuzizza omulimu gwa exhibition. Professor Spiers Ntongo, Agatha Atweire, Toko Godwin Toko n'abalala abatambuzizza omulimu ogwo. Tusaanye kubayozaayoza, kubasiima nnyo n'okubawagira n'okubagumya mu lutalo lwe bataddewo okulaga oba ekkubo lye bataddewo okulaga ebigenda mu maaso mu nsonga ez'enjawulo ezikwata ku bantu. Okulaga ebikyamu mu ngeri gye babirazeemu kiyamba oba oliawo ababadde nga tebamanyi nti ebintu byonoonefu okutuukaawo okumanya, ate n'ababadde nga ekikulu ennyo kye biyambyeko abandibadde ebyo bye balaga nga babiraga tebasobola kubiragira mu mpapula z'amawulire
eziriwo mu butongole nti bajja kubiteeka mu New Vision, bajja kubiteeka mu Monitor, bajja kubiteeka mu Observer, bajja kubiteeka kubanga bannannyini bitongole by'amawulire ebyo tebasobola kukkiriza okutiisibwatiisibwa kuno kwolaba nga kugenda mu maaso. Bo bali abalina kampuni bangu nnyo bakusatiisibwa, bangu nnyo kubanga okusooka balina license esobola okugalibwawo ne bizinesi yaabwe nevaawo. Ekyokubiri, newankubadde bakola mulimu gw'amawulire naye bizinesi baagalamu magoba. Kati client abawa bizinesi asinga kubawa bizinesi bonna ye gavumenti kubanga yebawa advertising business, era abaalinga tebaagala kukola gavumenti byeyagala yabasalako kwabo abanaafuna bizinesi ku ssente za gavumenti, era nekibayisa bubi nnyo, abalala n'okulemererwa okugenda mu maaso ne balemererwa. So ebitongole bya gavumenti ebiriwo mu kukola ssente, ebitongole by'amawulire ebiriwo mu kukola ssente tebisobola kukola omulimu bano ba Spire bwe bakola. So bano bataddewo ekkubo ly'eggulire eritayinaako bukwakkulizo nga obwandibadde busiba gali. Neyeekwese ali mu gavumenti yabirabedde ebintu byonna ne bimusobera, atidde engeri ki gy'abifulumya, tabyagala, atidde engeri ki gy'abifulumya, naye asobola okukibakasukira ne bakita nga tekitegeerekese ani yakireeta. So bakoze omulimu gwa ttendo mu ngeri bwetyo ne tusobola okutegeera bye tutanditegedde mu mbeera zonna, si mu palamenti yokka, embeera z'amakubo, embeera z'amalwaliro, embeera zaki, byonna tuzze tulaba oba oli awo bye tutandisobodde kulaba. So mu palamenti ndowooza ekisinze okuleetawo bingi nnyo ebyogerwa, si lwakuba abantu babadde tebamanyi nti mu palamenti nga mu bitundu ebirala byonna nti mulimu ababbi. Ekyo tekyewuunyisa muntu yenna. Buli kitongole kya gavumenti kyonna kivundu, kijjuddemu ababbi n'enkola ezikitambuza za bubbi. Bitongole byonna ne biteereddwawo okulwanyisa obubbi nabyo byennyini bijjuddemu obubbi. Ekisinza okwewuunyisa abantu mu palamenti lwakuba teri gwe nabadde okuwulira eyalowoozangako nti obubbi mu palamenti buli ku lulengo lwe tulabye. Kubanga abantu babba ne babbaayo ezomanyi obusamambiro, naye oli okusitula kumpi treasury yonna n'agitwala ewuwe nga kumpi bakozesa kati, era ze babba tosobola kuziteeka mu nsawo mu kapono ne weetika, batwalira mu bullion vans ng'ezolaba ezijja sente ku airport nga zizijja wabweru
zebeetikiramu kutwala sente ze babbye mu palamenti tezirabikangako ate ne zijja ne bwino naye nga atambuliddeko nga bwe zitambudde kubanga ekirungi kya bwino kati oba oyina kiba kikukakatako okuvaayo ogambe nti balimba asinze sinaba kuwulira yagamba nti bino bulimba kubanga weebiri gweddamu mpozi kyenawulidde mbu sipiika yagambye nti biri mu ebya social media tagenda ku lugambo lwa social media ebya social media sibiddamu naye nga ate bwe yali asindika omubaka zaake mu kakiiko kwa Sempisa ku bya Honorable Kinyamatama ena yali social media nababesingako namutwala mu kakiiko k'empisa anti ne bwe byandibadde bya social media you see social media era media kyandibadde kirungi ogambe weewaawo bya social media naye njagala kukakasa nti bino byonna bikyamu bino byonna biri fake tebiriiyo onolaga obutuufu bwakyo ekituufu kyekino singa okolera abantu kubanga aboogera ku social media bebane tuli be bannannyini ggwanga so bw'olabanga ebyo tebiriiyo era omanya nti ddala ddala bwe butuufu bwabyo so ndowooza eggwanga ate waliwo n'omwogezi omulala wa gavumenti newankubadde tali mu butongole omwami Mwenda Andrew Mwenda namulaba naye ng'akakasa nti ye yabiraba era byatwalibwa ne mu State House bituufu era siraba kuwulira yagamba ti Mwenda akola yalimba ti Mwenda alimba so obukakafu ku bukakafu naye era n'owulira mu gavumenti yonna akasiriikiriro kubanga era bakimanyi nti yenkola yaabwe ne speaker yasinkanye president abasinkana oba tebasinkanye ebyo tebinkwatako naye nga ekikulu bonna kasiriikiriro ekitegeeza nti bonna bakanya nti yenkola yeeyo era musirike kijja kuggwa ng'ekyamabaati eggwanga lijja kusigalaga lyo litambula nga bwe tulyagala litambule so bino byonna Arnold byongera okukakasa kiri kye mbadde njogerako nti tuleme kumalira biseera mu kutunuulira ani yabbye ki mu palamenti kubanga awo wendaba ensobi ono simanyi Mpuuga simanyi Anita simanyi enkola yonna ya bubbi kubanga etuuka kubeerawo lwa bubbi ewangalira ku bubbi so newankubadde yes twewuunya naye nga kiyitiridde nnyo ate kusika nekye twali tolowooza era kulajja na bulajjanyi tetulina kyakukola kwogera bwogezi kubanga enkola yonna nakugambye nti okugamba nti tewali gavana wa banka yaani sente eziri mu Bank of Uganda zonna zize azikozesa nga bwakola ki bwayagala so kati gwe okuddamu n'ogamba nti ate ono atutte bweziti ono atutte
zonna zize yasalawo ani anaatwala ki so lema kwonoonera biseera kwani agabanya atya eyo si gye twandibadde tugenda ekikulu kwe kumanya nti enkola eno ejja kututta tusaanewo kubanga nkola yo nyuunyuusi byonna bye babba bye bakolesa byonna byaffe kyekiri kinali mbagamba nti oli okudda mu kyalo n'akuba mu ngalo nti bamuleetedde parish model nti parish development kati agenda kwekulaakulanya ku siringi miliyoni 10 ze baleese mu parish yonna nti ningamba nti ekyo nakyo kiraga okutulowolereza okuba abasiru azireeta kubanga amanyi nti bazitwalira tebategeera kubanga okusooka zonna zaabwe mwami Museveni nannyini bino byonna byetwogerako yava mu nsiko nga talina na siringi 10 kyayita ekikere yava mu nsiko nga talina kintu kyonna ku lukalu lwa Katonda luno lwe yatutondera so byonna byeyeejala byamu byakozesa byaffe wawulira atuuka n'okulimba nze musaala nkola miliyoni 3 kati bw'oba mu budget yene yo December yatwala obuwumbi 5 500 billion ze yatwala mu makage kali n'ogamba nti nze omusaala ogwange miliyoni 3 era bwe twali mu covid abantu nga baffe enjala yagamba omusaala gwange ngubatonedde miliyoni 3 mulye ku ezo so mu kifo ky'okubeera wano nga twonoona ebiseera mpuuga atutemmeka simanyi ani atutemmeka simanyi anita atutemmeka simanyi kusooka azitutte zonna mwami Museveni yawambye ensi ebyo byonna bikolera muli mumwe mwali yenkola gy'ataddemu bw'asaasaanya tejja kukyuka nga agitaddewo tetumukyusizza n'enkola ye yensonga lwaki buli lunaku mbagamba nti eddagala lyokka erinaataasa Uganda baliyita revolution enkyukakyuka eyanamaddala ekwatibwa etwalibwa ekolebwa abantu bonna ne twekolamu omulimu ne tugamba nti ssebo wano wookoma n'enkolayo wano weekoma oba otutte tujja kulwana naawe kati enkola eno wano weekoma ne tugijjawo yonna ne tutereeza eggwanga ekyo nga tekinakolebwa tuleme kwonoona biseera simanyi twetegekera 26 simanyi twetegekera biki simanyi kubanga oli yabeera atuzannyira ku bwongo era nga afuna kyayagala kubanga atulaba kutegeera kwaffe tekutuuka wala tulina okwekyusa mu ngeri ki gye tukuttemu ensonga z'eggwanga lyaffe ate mangu. So Doctor, abantu okwenyigira mu byobufuzi nga bafuna ebifo mu revolution si kyamaanyi nnyo nti oba oli awo kale avuma kituwanyisa omwami Museveni avuyeeko n'obukulembeze n'enkola yonna naye ne bannaffe abakkiriza mu kalulu tubaleke babeeko nabo balwane mu sayidi egwe tulabawo olaba nti tewaliwo nkwatagana nankolagana gyetuza kukozesa wamu because okulwana njagala tegeeragane okulwana
kusobola okubeerawo nga tewali kalulu, kusobola okubeerawo ng'akalulu kakoze eki weekali nga mu kalulu. Kulwana kusobola okubeerawo akalulu nga tekanabeerawo, kusobola okubaawo mu kalulu, kusobola okubaawo akalulu kawedde. Okulwana okukyusa eggwanga kusobola okubaawo ebbanga lyonna. Bwe tuba nga twagala kwogera tunaalwana tutya mu biseera by'akalulu, tunaakayitamu tutya, tunaakakozesa tutya mu kulwana, ekyo tusobola okukyogerako kubanga nakyo kirina ekisobola okukolebwa ne kiyamba mu lutalo olukyusa ensi. Dokita, wennyini awo eri abagamba nti 2016 wali okozesezza akalulu ng'okenyigiddemu era ng'abantu almost kwabula kata ebenga springboard obukulembeze okukyuka, nga bagamba nti lwaki tokomawo mu ballot tuddemu tugezeseeyo omulundi gumu gwokka tulabe oba oli awo ebbanga limaze ng'osomesa tujja kufuna omukisa ogwo. Abantu bwe batyo dokita nga bakusaba nti eva maki walangiira tokyadda mu byakalulu, lwaki tokomawo okozese akalulu ako nga springboard? Ensonga ziri bbiri wano. Okusooka, abantu tuli mu 2024 tubaddemu 23 oguwedde, twalimu 22 guli, naye ne batakusaba nti ojje leero tukole ekisaanidde kukolebwa leero, ng'emitwe gyabwe gyo giraba 26 gye gikusabira. Tewali alaba kye tulina kukola ddi leero, bali mu kusaba olabe nti twetegekera 26 wabaawo ekikyamu. Kubanga bwe ngambye teri kitugaana kulwana leero. Bwe tubanga tulwana, bwe tubanga tetunatuuka ne tulaba nga batuleeseemu akalulu ne twekolamu omulimu tukayiseemu tutya wa tukakozeseza tutya, naye nga tulwana. Naye togambye nti tutandike leero tulwane. Gw'ombuuza ekyokukola mba sisobola kukutegeera kubanga olutalo lwa leero bwe luli lwa leero, mulaba tutatumalawo ogamba tulinde enkya. So eyo nsonga emu nkulu nti aboogera abaagala okuteekako endowooza egamba kyakalulu ke kanaakuyamba okuwangula mu ngeri nyingi baba bakujja ku kyewandikoze ddi leero. Naye ekyokubiri, Bbiri 16 owangambye era oli mutuufu nti eyali meseji yaffe tutulwane. Naye abangi abaalimu ate nabo nga bali ku ludda olwagala enkyukakyuka si kye baaliko. Abangi era basinga obungi bo baali mu kulaba nti bafuna ekifo oba enkyukakyuka ezze oba tekoze eki tezze. Abasinga obungi era y'ensonga lwaki owulira nina olutalo n'abakulembeze baffe, abasinga obungi bwawo amaaso gaabwe we gatunudde nfuna ntya ekifo, era y'ensonga lwaki tafaayo akifuna wa atya oba kimwetaagisa kukolagana ne gwe mulwana naye ajja kukolagana naye oba kyetaagisa kugenda mu kibiina ekirala ajakusala agende, ye ayagala ayingire mu ofiisi. Kati so ogenda mu lwokaano ne ttiimu abamu basamba bazze eno, abalala basamba bazze eno, abalala goolo bateeba mu yo. Kati so
kyambeerera kizibu 2016 naye tekitegeeza nti tetusobola kwongera kirowoozaako bwe tuba mu biseera by'akalulu tulwanye tutya okukakozesa okutuuka ku kyetwagala tulwanye tutya twetaaga kwongera kukikubako ebiro naye kyesitegera kwe kuteeka essira ku ekyo nga leero ate tusobola okulwana nakati infact tulina ne chance nene okulwana kati netuwangula naye n'ogamba nti tutegekere 2026 okutegeera kwange so mu bufunze omuntu w'ekika ekyo bw'aba nga yagala nti singa obudde bwabutukutte netufuna kati revolution nti nga tanakirowooza ku kya 2026 asooke aveeyo alage standi ye bwetulimidde olwaleero then kati singa tulemererwa oba oli 2026 tujja tutuula yusi bwe mubanga mulwana nakati kubanga okulwana kuno era nakugamba nti tetusobola kulwana nga babibiina buli omu yenna anyigirizibwa tulina okulwana nga kintu kitya kimu era ensonga lwaki tuba netwogera ku United Forces of Change ti buli omu ayagala enkyukakyuka tulina okwegattira wamu tulwane kati mu kulwana okwo mwe mujja n'okwesigaŋŋana nti ono mwesiga ne bwe tubeera mu mbeera nzibu abeerawo so ne mu developinga okubanga mwina obumu bw'amaanyi kati bwe mubanga mu developinze ekyo ne bwe mutuuka mu kusoomoozebwa okujja n'akalulu already muba muzimbye enneetegeka n'enkola ebasobozesa okukozesa embeera eyo okufuna okwongera ku kye we mubadde mutuuse naye bwe mubanga temulina kye mukoze ne mwagala just mukikolere mu kalulu temulina gye mujja kugenda. Doctor, wenyini awo kansabe producer asokampe akatambi kana aka Honorable Dr. Bedi Bwanika nga tumaliriza then ndyoke nkuwe ekibuzo kyange kinyagala okwogera ku nsonga nga tugeraageranya na kino kyovu okwogeraho katikati ekyakalulu n'okweteekateeka okulwana okulabanga sawa yonna eba sawa ya lutalo. Producer mpaka katambi ako. 2016 I went from the I'm going to call my people. I put him on alert in Arua. I asked FDC, give me your coordinator in Arua. I joined them with my coordinators so that we can take care of the vote. I may not have 20,000 people, but I have 10,000. We can work together and we watch over the election. They told me they are going to call me in the night. I went back, I started photocopying the whole night letters to help the polling agents. I slept with my phone. They didn't call me. I drove to Masaka the next day. I voted from my village at 10. I retreated in Masaka town. I found Honorable Mpuga. We started receiving information from the 8 districts of Masaka. And FDC, on many polling agents, they didn't have agents. More polling stations, they didn't have agents there. I asked Honorable Mpuga, who is this man that even now he knows that he's supposed to win, but he has refused to put polling agents? In my district of Luengo, I got information from the NRM. We had won with 1,400 votes. Even after staffing, after they saw that there were no agents, they changed all the results. Colonel KIZZA Besigye, he was driving from Rukungiri, coming back to Kampala to go in his house and they arrest him. I'm not among the fools in this country. My brain works. My brain works. I will never be among the fools in this country. Kumasaya Simpuga azimbye ekibiina omutaddeko ekintu ekinene mbu yabbye
okimanyi nti si kituufu kakati ekigenderwa kyammwe kiki tumanyi nti baba batuma okakasa nti mu Buganda temusigala mukulembeze wadde n'omu n'ekyo tetugenda kikkiriza ffe nga weetuli wano tetugenda kikkiriza tukimanyi bulungi Lubongoya pulogulaamu yo ngimanyi bulungi si bantu baffe si opposition bakolera eri mukama waabwe yabasomesa yabateeka mu ffe olwaleero mbawaddeko erinnya limu lyerya Lewis njagala buli munnayuganda agenda amunoonyerezeeko kati ffe tuli balwadde ba mutwe tuli baloge nti osobola otuteeka mu nuupu n'otuwa secretary general gwe bayita Lewis Lubongoya nti yatukolera ate okusula President Museveni yatukolera okusula President Museveni bino abantu batyo byogera nenze siti ebyo twogerako ne mulyoka mutukisatisa nti bagenda kumpa kaadi buli gwe mwawa kaadi nuupu yajja ali mu palamenti buli gwe mwawa kaadi yasobola okujja mu palamenti bwe mutampe kaadi ab'e Masaka bannunda bajja kunnunda sigenda kusirika muvume obwakabaka muvume kabaka muvume Katikkiro mukole ejjoogo nga tuba tunulidde kubanga bye baba tumukola ye Mugalatiya Dr. Abedi Bwanika myaka obutambi buno akamu ka news update Uganda akamu party emu twagijjeyo ku mawulire ga BBS Telefina agesigika lwaki tulese ensonga eno nga bwetumaliriza nti ebiseera ebisinga Dr. Abedi Bwanika kumuli guli yagamba nti Dr. Kizza Besigye ne Museveni bebamu era bebalemeseza revolution olwaleero ye muntu omu atagamba nti ne NUP yeddukira eyali emirembe oba awali umbrella weyeewogama nti ate namwo mulimu abalemeseza revolution Dokita bw'ogamba nti tukozese mu kaseera kano tulwane okusobola okuvunuka oba okuwona omumpembe naye ng'ate mukyagenda mu maaso mmwe bennyini mwerumanga nsene mu kikutiya tunaavaawo tutya nedda si ffe bennyini wano ebbanga lyonna ndudde nga ngamba nti buli awamba ensi akozesa ebintu bina okugisigaza mu buwambe kabe nga ye muzungu eyali awambye wano kababe nga be bamusikidde okuwamba ensi yaffe bonna kyekimu bakozesa ebintu bina ekisooka kutiisatiisa kukozesa lyani kutta kutulugunya kusiba n'okubonyaabonya abantu batye bakole ekyoyagala kuba olimu eryokubiri kukozesa obugagga bwawambye mu ggwanga kugulirira abantu mu ggwanga bawambye okumukolera be bakulembeze sente zasaasaanya kubagulirira bakolereye okusigaza eggwanga mu buwambe so sente zolaba zisaasaana mu bibiina mubwa lyekuba eryokubiri kuba eryokusatu lyeryokukozesa empuliziganya communication media ebyempuliziganya byonna kubikozesa kuteekawo ekifaananyi mu bantu ye kyayagala ekitali kituufu kifaananyi kikyamu naye akizimba mu bantu ne balowooza nti kiki kituufu kyebayita propaganda ne bamulaba awambye eggwanga ne balowooza nti abaagala abalowoozese nti abakolera kyakolera obulungi bwabwe kusinziira mu kifaananyi kyabasiigira byempuliziganya ebyateekamu mu matu gaabwe ne bawulira ensonga lwaki agaana tayagalira ddala abalala boogere eri abantu abamukiikirira bokka bayagala babuulire abantu ekigenda mu maaso bababuulire ye kyayagala abantu bawulire era nga bwe banaasigala nga bakizannya ekyo kyayagala bawulire
abantu batandika kukirowooza nti kituufu kubanga agenze eno n'akiwulira n'adda eno n'akiwulira n'adda eri n'akiwulira n'adda eri n'akiwulira ngaba nti ekintu kino kyandiba kituufu naye nga bulimba oli awambye eggwanga bwakozesa okuzimba yekyayagala yensonga lwaki tebatukkiriza ffe ku malediyo mu byalo eyo tebatukkiriza ku malediyo tebatukkiriza kukuba nkuŋŋaana eyo nsonga yakusatu eyokuna kutemaatema mu bantu bawambye kubagabanyagabanyamu n'okubakoonaganya buli omu alabe munne ng'omulabe baleme kutunuulira eyabawamba ng'omulabye ebintu ebyo byonna bw'owulira Abeid Bwanika byatambuza bw'oba olimu okutegeera wandibadde otegeera Abeid Bwanika kyali Abeid Bwanika buli omu ndowooza akimanyi nti yeesimbawo ku bwa pulezidenti yali candidate nange nga ndi candidate kalulu bwe kaggwa nengenda mu kooti kubanga babbye akalulu nenonda balooya abasinga obukugu mu kibuga muno ne tuteeka petition y'amaanyi nnyo mu kooti ensuukulumu mu Uganda mujulizi omu ku baali ku mwanjo ba Museveni abagamba nti bwe yabulimba kalulu katambula bulungi temwali kutulugunyizibwa temwali bubbi temwali ki Abeid Bwanika n'omukono gwe mujulizi wani wa mwami Museveni gwe muwaabira kalulu tulimba katambula Besigye alimba Abeid Bwanika oyo kati yali mu kugamba nti tabeerangako musiru nze nali saagala embeera ekyuke gwe yamaana ogera mu kooti balooya bamaanyi era ne Abeid Bwanika obujulizi bwe kooti yabugaana negamba nti waaliwo obubbi ti Abeid alimba dokitanga homaliza obujulizi Abeid bwe yaleetera kuwa ku Museveni kooti yabugaana nti Abeid alimba kalulu tekabadde ka mazima naki na bwenkanya so Abeid era ekyokubiri omuwulira bbanga lyonna agezaako okwawulayawula mu mawanga Besigye talina mmwe be bali fe Abaganda twabaaki ani yatuloga so ekitegeeza Besigye tasobola kukola Buganda kyekola kyeyagala si Muganda so kati Buganda eneetwala etya obukulembeze nga Buganda atena kubuyambibwa amawanga kati abantu abalala bonna bwe banagamba kale mwe Abaganda musigale balitwala batya obukulembeze so olabira ddala nti Bwanika pulaani gyatambuza egasa muntu atya mwami Museveni kutemaatema mu bantu luli yali Besigye kati Kyagulanyi yayina lubongo kati Kyagulanyi ne lubongo luli Besigye yatayagala Buganda so obulimba bukola ebiseera ebimu naye tosobola kulimba ebbanga lyonna abantu balimanya ti ekizibu y'ono era abantu bwe balitegeerera ekizibu kya Bwanika bali mu kubba emiggo wano era kabe nga lokitasiibula so bassebo ne bannyabo
neeyongera okubeeyanza olwakadde ke mutuwa tuwanyisaganyemu ebirowoozo byaffe ku ggwanga Uganda kubanga ly'eggwanga lyokka lye tulina. Njagala okubalekera ekintu ekyo kimu. Lowooza ennyo eggwanga lino oba ddala olwaleero liryo. Lowooza ennyo oba otegedde nti si liryo oba oliriwangaalira mu mirembe n'okulaakulana mu ggwanga eritali liryo. Twekolemu omulimu era tugwekolemu mangu. Nze wendi tujja.